Okyali ku telefina tuli musaya fe yoku program simulula tandika saa zibera emu paka sawa 3 ezabuli ku makya Monday paka Friday bananga abatulaba mu bitundu ebyenjawulo abatulabira mu TVs bana batunda TVs nenga oteekako tweyanzege abatulabira mu maduuka abantu bennatete wagwan mulaba telefina ebinyuma kale tweyanzege ne mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo yonna gye mulaba telefina tubibaza okubanga ate muteekako omukutu ate ne mutumbula naddala kumacha wano kizaamu amaanyi abantu bagamba bayisaamu eggaali bagenda okulabanga bikate balengera bikate ni bya brown mpola mpola kale ntemumanyi kye mukola kale bannaffe abatabula property services bapawalinga show eno bakutegeeza nti kyandibadde kirungi nnyo noyitayo yogereko nabo mu nsonga ez'ettaka zonna zowali olowoozezaako woba olina ekirooto eky'okufukako landlord wona obupangisa bukulunyiziza wobeera n'omupangisa eddembe lyobeera nattono nnyo tosaawo ki kyoyagala bakuggalira ekikomera bakubuulira okwera wali balandiroodi atakukkiriza kubaako kyokola wali landlord alowooza nti mwafuuka batabani be so kakati byonna okuwona ebintu ebyo byonna landlord aba akuteekateeka kufuna wo si kunyiiga si kutondola si kukyusa walala mama onaatambula onaakomawo so genda manafa batabula property services enasana ku stage eyo ku masitoowa yogera nabo ku nsonga z'ettaka zonna abajja kubanga ate bakuwa ekyokuddamu kale awo nga tuvuddewo banafa ababuganda kumbucha ekyakunywa kirungi ekyo kifaanana bwe kiti kyenkubiriza okubeera nga ate bwefunya buli kaseera bw'obanga ate owujjaddemuko ate ekyokunywa kino kyasusa obuwoomi lwa nsonga nti kirina ebyokuwangula bingi nnyo genda bugenze mu dduuka wefune buganda kumbucha owangule ebintu ebyenjawulo ojja kufuna emmotoka ojja kufuna TV ojja kufuna obugaali byonna byolowoozaako ojja kubanga ate obifuna Spice Dine ajja bba bikuleetera awo ku lujju wakali brand ambassador w'ekyokunywa kino ekya buganda kumbucha kale genda obeere nga ate okyefunira kisobole okubanga kikusanga nga weetegese bulungi ye buganda kumbucha awo ng'ovuddewo banafa ba Aropex Style Adhesive Cement Asiba Tiles gwenkubiriza okubeera nga ate omwefunira gw'omuzimbi yonna gy'osinzira okubanga tutaba oli tayira osiba tiles tereza omulimu gongo okozesa materials ezigenda okubanga zifevalinga ebyo byokola tikita kukola kintu nga ate bw'okiddamu kale Aropex Style Adhesive Cement oyo gwokozesa okusiba tiles balina heavy duty nonno wa bulijjo heavy duty nagamba omusiba mu bifo ebinyookirivu oba ebyobunnyogovu nakwata amazzi obutava wansi ate okubanga ate gayitamu tiles ezo okubeera nga ate zoonooneka mu kaseera akatono kale genda mu hardware zonna mu ggwanga obeere nga ate omwefunira birthday run yanga 3 July gula omujozi gwo ku mutwalo gumu n'ekitundu ate oesirikire tuddamu okubategeeza nti omujozi ompya guliko empologomano mu maaso era kati nze ngenda nzija kuba nagamba nze ngenda kuba nzirukira mu byana bya buwala so ntunula wano wakati w'ensozi ebbiri ndabe mu kikko waliwo ki nani yakutumye lwaki obuvunaanyizibwa batakutumye nedda waliwo emirimu egimu kakati ffe tuli bavubuka minisitule y'ebyemizannyo kakati ow'ekitiibwa twamulekera ey'emizannyo ekyokwewummuzaamu tukikutte n'amaanyi Platinum Wellness Power osobola okugenda akawungezi k'olunaku olwaleero ebintu byano tebiri mu politics nze nansaba ey'okwewummuza bagituwe minisitule nga yanjawulo ebeere yanjawulo ku y'ebyemizannyo baginkwase wama waliwo abawala usually bakolera bannaabwe zi bridal showers but I think tukyusamu ku ideas obusoma buguli wamba asana nemugana muli asana mukola biki you know omugole wa mumusobola mutwalako ku platinum ne bamukolako body scrub ne bamuwaxinga bulungi nnyo ne bamumassaginga nembeerawo ne mwenyumiza ne mumubuulirira mwenna abatannafumbirwa bulane baba mugamba ki mugamba anyweze atukwatira ekifo omusajja bwakumanyira vaayo nze agasajja gantama nomugamba ki ekikutambuza ku myaka egyo tonafuna n'abasajja bakutamye ne tuba tumugamba atukwatira ekifo so musobola okuorganizinga ka bridal shower munamwe ne mutwala ku bintu bya mulemberembe tebirimu nnyo muyolerero nga mwena muli soba bulungi omunyumya emboozi zammwe we babafaako omugole n'atuuka kuba kakati omulembe guno tukyalina budde bugenda tufumbirira simaba kusiiga omugita anno tewakyali abagole babasiiganga omuzigo kati mbuuza bino ebikolo ebyabazungu byali tebinnajja ebino ebya firimu ate abaana bali romantic ava ku bugere bwati it is actually culture tebyalimu ebyo bakusinga kufumbirira kuba ogenda otuuka gulungo okusa
wama amugere platinum women's pamukolerawo ka bridal shower services nnungi nnyo basangibwa ku Lukuli Road akakuba akakiri akaliko Lumala access after Teletubbies akasomerako kaliyawo we wali platinum women's semaduka gagadde Fabulous Women hypermarket baina kalonda ebintu ebyomulembe okuba manga agenjawulo Dubai Italy byonna nga wabyetaaga osobola kwesa ojja kusangawo kisiza kabaka birthday run byumu ekiri baina restaurant fumba emmere yonna fast foods n'emmere eri loko eya bulijjo ebyokulya byosobola okwefunira awo nogenda no having a breakfast kachai we kali sawa zino basangibwa ku Namirembe Road opposite park enkadde okumwaliriro ogwakubiri Fabulous Women hypermarket. Kale msaye gwa Bobby Wine ampereza nekifaananyi atunda TV nenga ataddeko telefayina wonna. Yebale nnyo. Tweyanze kubanga otaddeko ku mukutu. Yolesa ekitone tugenda kubeera ku Boman Hotel eggulonga semu yagambye olunaku lugenda kubeera lwa mukaaga. So abantu beggulu mwena mugwere awo and showcase your talent. Nemesi ni wacho gikola mu luzungu. Gulu people mama nange bagipadde mu Luganda wano. Ati bakitegedde nti baako omulimu oli muyiiya. Kuba abantu begguti bategeera Luganda. Goloza wakinze najibuse nengenda ku birthday lwa. Oluganda oluli ku Google bagezeeko kati byenjogera babinyigemu bidde mu lulimi lwe bategeera. Kikola bulungi bwa company. Oba oluzungu luganye kyobuyo. Anti yonji noonyanjiraba. Yeetaaga kozesa obwongo. People from northern Uganda, Yolesa Ekitone is coming in. Yolesa Ekitone is coming in your hood. That is on Saturday, this coming Saturday, on Bowman Hotel. That's where they're going to be. Come and showcase your talent, whichever talent you have. You come and showcase. You never know. You could be the next winner of Yolesa Ekitone, the 3rd season. Okay. Okay. Kale, tutandike. Tutandikire waka kati tumalize ndoze embozi zineza fufiga nabe yasiba ndowooza. Onako olweggulo. Ekisooka fufiga batabaganye ne advisor munne. Baye mami Kusaasira bali kubanga olaba. Namusanze nangamba kusho mbeerako ne munkuba. Tata nishi. Yafafido tata. Of course, simayo ba biological nenga tata we yafudde. Tata we bachi tata Kusaasira yafudde. Yano ze twabaddawo yadda asose kuva. Ndo tata wo muto yali yafu. Simayo banono baye tata wada ne tata we yafudde. Bambi abantu aba bakulu atolumala munenga afudde atenga nayenga afama mbinga Kitalo. Kitalo nyo bambi. Tukusaasira. Ate mulayi wa sheno yangambe abeerako. Tumukwatamu n'aguma tumugize n'atambulira awo tugamba ebyensi bwe tutuusizza wakuziika lwakune busiika babaziika kumpi abatunde busiika ndabanga okumpi kale naye bwate izuweya muwakiso bwate eri awo olaba nga oyingira kira wakati wanajjera ne kira olekikuba ekidde emunde kyekyettaka misa kiwe bamuzaala ne maama amayumba agaliyo gamanyi tayida bajja batuna naffe twali mu kiwanga twamala ne tujja era twasigaza lwazikawo jjajja mukyala ebijja nekati batuziika musanji ettaka ly'ekiwali ebuwaati newobanga gwe muzukulabira ddala nga bajjajja batubebase mu ssente zo ewaffe bakiteesaako mangu naye ne mulekerawo ziika ano mukireke abaana batunde eyagale kale naye nga tukusaasiddeko nnyo kyoyitamu essaawa zino kale naye nga muzeeyi ndowooza yadde yakafa naye nga teri waliwo meeting yabadde eri scheduled eri wakati wa manager we annayo okukula kuno engeri gy'ofiirwa ate ng'olina ebyokukola full figure nga baagala mmalawo nsonga zaabwe n'abamawulire abamu abo twabaddewo awo